kati alien bwe yavaayo mu kkomera n'amugamba sebo bye wali oyogera oyina obukakafu nti omusango saagukola ffe ne tunaaba mu ngalo alien skin bwe baamuta ebintu byonna bye yayogera nabyagala nnyo ne ŋŋamba nti akajanja k'abavubuka abo kakabaggwe kuba yababuuza ompolereza nakugambyeko ekyokubiri omanyi ekyomusango nagukola oba saagukola ne ŋŋamba tweyanza nnyo ssebo kinaatuyamba kye ŋŋamba abantu 2025 tomala geesi baasiba ku bantu bayirawo omubiri oli ajja kubuuza nze nakirabako 2024 benawolereza bonna tekuli ataavaayo kunvuma oba kunjogerera taliyo ne reyipyo wange yavaayo neyeebuuza mbu sibaana baaki okuva bulimwegwa nentegeera nti kati sikyawolereza omuntu bw'atankubira simu nti bwana Kasuku mpolereza oba omuntu bwe tuba tetulina nzikiriziganya oba ndagaano nti kasita bannyingira mpolereza naawe banaakuyingira mpolereza siteekayo mutwe buli omu kati agenda kuggwa lulwe buli agwa bw'otuyita nti banaye mujje mu nsikeyo gye nagwa nga tujja akajanja katuggwe nakyagala nnyo ne ŋŋamba omwana oyo atuyambye tweyanza nnyo tweyanzebe kuba ne ku intaneti kwaliko abaali batandise okukola ki okwogera era junior akati gwe Kasuku oyogera ki nenga katonda w'amaanyi otuyambidde ddala tweyanziza nnyo tweyanze tebaddamu kwogera akajanja ne kabaggwa ne Pallaso akajanja omumwe kamuggwera kati twagenda okuddamu olaba Pallaso of course yatandise zi freestyle zeewe bibaabiroli byabanene ng'agamba bajja kuddamu bakusibe ate okubira abaki abanene endowooza n'obina abeera awo n'agenda ku show ng'agikuba ne bagamba n'ekiwatulo yagi freestylinga kati baba bali ku show ya Crystal Panda e Buloba nalabye musajja atwala ajja na Crystal Panda bannange kyokka show yagero edition yakubiri babulaye Crystal Panda bamukoze bubi kuba ebivulu bizze bimusala empere yasooka last year ye yakola the other year last year ye yakola neeno yabadde yakoze kibe ebivulu bye byokka bambi byakakola ebiri successful ebivulu bisala omwana oyo bannayo bakiki tulina we twatukayo tugamba batu ensi yonna yabirabye twali twayogera ddako bintu ezo gangs ezo nga twazoogerako last year era abantu ne bavaayo ne batubeera bubi mwasama mukola b'emuti biki kati ebintu ebimu kati sikyayongerezaako kati saawa eno ofunye katawulo n'okola ki luli be twayogera baatuvuma mwasama era mumanyi kiki temujja mmalako bigendere ddala mu maaso bigendere ddala mu maaso anaakowa munne yajja ommuta kuba ffe betwayogerako baatuvuma ne batugamba mwe biki musinikire muli bagende mu maaso ffe tetulina buzibu ffe tujja bbeerawo okukola amawulire nti kati baakubye emmotoka y'ono luli baagyokeza kati baakubye ennyumba y'ono baagyokeza okutuusa when the worst will come to the west bekikwatako ne bayinterveni nga ne basalawo nti kino kikoze eki nga nze ezo sikyagala kwogera ku bintu ebyo abantu abo teri abeera mu bintu ebyo ng'ali yekka kati gwe naayogera gw'ofuuka omubi mugende mu maaso kati tulinda retaliation ya alien tasobola butamuddiza ekyo kyo nkiteekako omukono tasobola butamuddiza kati katulinda awo ate tulaba omupiira gye gunaggwera yes it's a Friday morning gwe sigala busigazi wano tugenda kuba tukuwa update kwa update